Alan Cruz, Mr. Handsome Celebrity Track banange twongera okugamba wena gy'otulabira mu nsi ez'enjawulo webale nnyo okubeera ng'ate otulaba n'okujjumbira okusubscribinga nyongera okutegeeza nti gwe oba oyagala okulaba ebinyuma naddala ebyo ebintu ebiyinza okuteeka sense oba biyinza okwongera sense mu mutwe gwo n'endowooza y'okwongera okukuguka abaana ab'obuwala twasazeewo ne tugamba buli week Senga Hamid ajja kulabika nk'omulundi gumu tube nga tubasuulirayoko obutambi obw'enjawulo ng'abannyonnyola n'okubabuulirira wamu n'abaana abalenzi basically relationships ze tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero wiiki eno wetutuukidde mwana muwala Grace Khan yakolera gwe yandiise muganzi we Kojja Kitonsa yamukolera birthday party yali ey'amaanyi ennyo n'avaayo ebigambo byali bingi nnyo n'ayogera naye ng'omuntu n'agamba I really love my man kyova olaba kino nkikoze okitegeera ne Kojja Kitonsa naye n'avaayo ate n'atutegeeza naye n'ate Kojja ate ye n'abanga akivaamu n'abanga akibuuka so ensonga z'olwaleero tugenda tandika nga tubuuza Senga asooka ababuuzeeko then amala atubuulire omuwala okeera ku makya nga omusajja oba ayina amaka amalala naye gwe nosala n'omukolera oba akapate oba kiki naye nga tukiyite oba kwegula oba kukola ki something like that Senga byagenda okuba nga tugamba omwana ow'obuwala kituufu ky'oba okoze oba kikyamu Senga Midi agenda kuba atubulira Senga wange tusanise okulaba nange nesimye abantu bakwagala lwewasemba okuba wano bannange nange mbaagala nnyo kuba njagala atulaba okkirize nze njogerera ddala ebyo ebitukwatako ebitawukana nnyo naffe titwagala gambolinga bintu bino kubanga bibeera ku mpewo ate buli muntu abifuna ate oluusi obifuna n'omwagalwawo tunoonyaamu bituzimba naye mbeebaza okuwagira okulayikinga peegi okukola ki byonna bye mutukoledde ate era nze nkyabeetaaga nnyo mu kimanyi ekyange neetaaga message eno paka wansi kwoyo atasobola ate kufuna peegi naye eno wansi gye ndi era kyobola nindi eddagala noonya omuntu ono essente mugera ne mulaba limbonyaabonya bw'oba oligula ku nze ebbeeyi ndala kyokka ate bwe mba nditutte mu misomo bagyenzise wansi n'ensalako obubaka buno busobole okusemberera buli muntu waatudde abe nga yeenyumiriza nti Senga Hamida ye wange kuba tosobola kubeera muntu mu nkwano gw'omuntu nga tumuyambye. Senga wiiki eno wetutuukidde ebibadde ku intaneti obirabyeko obadde tunnabiraba mbikulageko mbirabye nange mbirabye ate bwe mba sibirabye mbamba malamu amaanyi ate nga baniko mikwano gyange abali e Rwanda abo bo waŋŋambye bakutumidde naye bo baasukkulumiza n'embaga obulamu nga bubaddewo nja kulabira dda bwe nnoonya omusomo guteeka e Rwanda eyo nzige tutuule bwe tuti nga twogera nga n'abavunuzi nnyina abawerako batusuulemu ka tiketi awo ennyonyi tugirinnye tutuuke nga tetukooye olulimi lw'oyogera lwonna luvuunulwa ne tuvaayo nga tuli weewaawo. Okay Senga wiiki eno tubadde n'emboozi ebadde etambudde eya Grace Khan lwali lunaku lwakuna n'akolera mu kusooka baatandikanga manager nga Kojja manager naye ye ate omuwala yatulaze wiiki ewedde nti si bya manager ye omuwala yavuddeyo omutima gwe n'akyanjula n'akolera omwagalwa we era n'atutegeeza nti nze mwagala I love him bwe twabuuzizza Kojja n'agamba n'abanga akyebalama n'abanga atakiriimu n'abanga agamba bwe twakirabye si bwe kyabadde naye ng'ate n'okunywegera yamunywegedde ku ppate kati ekituleetera okulowooza ne tugamba nti Senga abawala oba abaana b'ennaku zino omuwala osaana okola ekintu ng'ekyo okulaga omusajja nti nga tekuba kwegula tandikira awo neyanzeega ekintu kya Grace Khan ndoza n'abalala mbize bibeerawo mu ngeri omuntu w'otuukira powers ne zikunyiga ne zifuluma oŋŋambye nti abadde manager oli Kojja muntu mukulu ayeetegeerera mu ndowooza y'olwaleero wano wenjogerera yali handisaamu nga ggwe kubanga mu ngalo ze mulimu Samsung si wakuwembejja tinfunye omusajja wakusitula nsuubira nti nga Grace Khan omuggyeko na buli mukyalo ekyo kye yandibadde yeetaaga sikirabamu nnyo kyanjawulo okujjako nti nze kyenkubiriza nti n'abakyala abafumba bali mu maka oba abalina be baagala balina okulabira ku Grace Khan
eyo enkola tugiyita yakuwamba. Senga eyo enkola ya kiwamba. Ekuwamba, owamba ekintu. Nga ne gw'owamba omulaba wamuwamba dda naye abadde teyekkiririza mbwekkiririza n'owamba. Kubanga ebintu bingi ebisobola okukolebwa okuwamba. Grace kye yakoze n'omulala asobola okukola birthday party. Nti abaami be tulina mu maka babonyebonye naffe nnyo. Nti omukyala asobola okukola ebirala byonna naye ng'ebyo ebimutwala okubeera nannyini w'omwami n'awamba tabikola. Kati abaana kati abawala oba abalenzi abafumbo butandika kati we tuyina eno wansi bwo buba ne target ku kye bwagala. Alwana nnyo n'anoonya waayisa kyayagala n'akiteeka mu maaso. Ne bw'obanga obadde ggwe olina omuggo ogw'amaanyi ogukuba obulwa ky'omukubira, obulwa ky'okubira Grace tolina ky'omukubira, omukubira ki? Yayagadde n'ayagala n'ayitawo ne kimunyiga n'agonda n'akkiriza naga kino nyina kuwamba kiwambe. Naye resources kinga bwoga nti ntegesewa mpambira wa pita mupanya pita muki kubanga nayiya naga eno pate bwe baweeri nawulira nga ayogera mbadde mpangala naye kankozesa omukisa guno. Ndowooza mu bufunze nze omukugu mu maka siina nnyo kye muvunaana wabula kye ndowooza nti abakyala abali mu maka g'abasajja n'abalala abaagala abaami bamanye nti waliwo by'olina okukola okwenywereza mu kintu. Nti olwaleero nno olunaku twogera ku Grace naye mulimu ebintu bingi. Obudde buno bwakuza abaana ku masomero. Tero gamba abasajja nti bwozza omwana ku masomero togamba mukazi nsijja kuwa ssente kuba naziza omwana ku masomero mukazi wabatasoma. Naye abakyala ng'ate bakola nga bagagga ensonga ebakwatako ng'eyo tebagiyamba. Tugeze twalabye Grace yakoze pate naye n'omukyalo n'omwami bw'amalira abaana ku masomero n'ayitambula bulungi n'abakutwalira ku ssomero n'ababeezaayo. Ndowooza ne wandibaddewo kapate ka maama n'omwami akamugulyayo akakoko n'akalya. Ng'ani akakola? Omukyala. Ne weebaza mukwano gw'ono okusobola okuyimirira okuba ebyolwaleero mu bimanyi. Omuntu kwebeereramu. Yenna ateebeereremu. Abantu abalabika nga Grace bajja kutwala abantu bangi. Kuba nalabye comments ezabadde ziflowing ezabadde zijja ng'abagamba nze sisobola okuba oba weeguze ku musajja omusajja tajja kuwa respect omwegulaagulako nnyo. Ekyo kale tubeere tugamba nti omukyala ate ayeegula tafaanagana n'oyo Grace. Eyeegulayo yeetwala watali kintu kyonna. Ne bw'okola pate amazaalibwa g'omuntu ng'era gyegali n'oyita n'abantu ng'era bakimanyi oba teweeguze kibi. Naye olw'okuba ekitonde ekikyala kubanga nze mmaze mu kintu kino n'agamba ngenda kuweza omwaka ogujja mpeereza ddala emyaka 2 nga ndi siriasi mu eno ensonga. Naye nina era abakyala abannwanyisa nti alimba. Ebitonde ebikyala birwawo okukkiriza. Abakyala bakkiriza kye beekoledde olina obbasonyiwa n'abo obawuliriza. Naye bo buli muntu omukyala omugezi kati nganze noonya Grace we yayise naawe oyinza okuba oyina ewalala w'osobola okuyite watali awo naye nga waliyo emikolokolo. Tugeze obufumbo bw'olwaleero ng'oggyeko Grace abalala babuwamba batya. Ntera okugamba bannange abagole abakolerwa embaga amuwambe bakolera embaga naye ate owamba omutima gw'omusajja otya kumbe ne famire yo giwambireko. Nti omwami akwanjudde wammwe oba akyadde naawe mu maka muno mwofumbiddwa baamu akantu konyweza nga ggwe ogambe nti kano nawamba omwami wange omutima wadde mwogerera abaami babi biki bwe munabanga mubayita babi nga babeerayo ababalonda buli kintu kiba kibi. Bwe tumala okuwaata ettooke tuliteeka ku kyoto ebiwata ne biba bibi. Abasiru ne babisuula abagezi ne babirondayo. Oba kitegeera
ono abironzeeyo asobola obbikolamu ettaka erigimusa asobola obbisa katifu abakola eddagala tusobola obbifunamu pawuda ne tumuteeka mu ddagala nga tulyokeza biwata byokka tusobola okufunamu evvu ne tuliteeka olusennyete oluse tulireka mu sabbuuni nze nkola sabbuuni w'olususu osobola okuteekamu evvu eryo n'obeera nga sikini yo bbulaaka yeetangaala bingi naye nga tubijje mu biwata abantu bye bakoze eki bye basudde ng'oli yabisudde taagala nabbitunulako n'olwekyo omwakyala olina omwami olina omukyala oyinza omulowooza ng'ebiwata gwe n'okasuka naye buli kintu bw'okisuula bakirabamu ekirungi naye bw'okolerera okuwamba buli budde tageti z'okuwamba zibaawo omwami yaweeredde baana n'abatwala ku ssomero n'okola kapate n'owamba n'omugulirako okulya n'omwebaza n'omuteekamu amaanyi neyeerowoozaako bulungi yagenze wammwe n'akukyalira ogula bintu kujja kufumbirwa mbaga kati wano twogera waliwo abateekateeka embaga zaabwe mu Desemba naye mu keesi ye temulimu wadde kandampanti k'omusajja wadde ka vesiti wadde ekigatto wadde ka bokisa kakati oyo bamwanjudde najja n'amakeesi mangi naye ng'omwami talina kyasuubiramu n'eki lwaki bano baguresi tebawambe n'obeera n'omwami ewaka omwami wo naawe okeera kukola naye gwe ekiraga ettiibwa ly'omusajja ly'omukyala situkikya kisenge naye ng'essuuka kale eziriko teziwamba mutima gwa mwami senga akukaddemu ate abaana abasinga nkiwa tebakimanyi ekintu ekyo nga obuliri si mwe tuwambira abakyala ffenna bakulu bato bawala naye nga essuuka bedisits eziri ku buliri bwo teziwamba mutima gwa bbaawo kala ayazeeko bbulaaka wagyekolera no bbulaaka ya bbeeyi essuuka ya bbulaaka tutera ojjala ng'onoonya okulabika olususu lw'okugwa mu buliri lulabike bulungi kala ya bbulaaka ya bbeeyi batono nnyo n'abajala n'ensi tegimanyi oba okitegeera naye waliwo kala ezizikiza nga tezirina kyezikola singa omukyala yali yaze kala ki ku buliri nze kale yange nina naye kugatta endala ekisookera ddala nyina puleyini kyonna mu buli kala yonna ng'eri plain era nze kala yange ey'amasuuka white talinva mu bwongo byeru neebaka bulungi nzisanga ne byenzisa mbyagala naye kwe kuwamba omutima gw'omwami akwanjudde ewammwe naye weeteeseteese ozze kuwamba oba okitegeera omwami wo ali ddaalo tavaayo tammuka n'ogenda ewaabwe n'obuuza baamuzaala ddi n'otegeka amazaalibwa n'olabayo naye ekimunyigiriza kyolaba nti kino mukwano gwange kikola ki kimunyiga n'owamba kubanga kati kojja yabadde tasobola kojja kitonsa mugagga ayinawo akatonotono kaalinawo naye yabadde teyeetegekedde bw'abanga talina gresikaani yekka ono yazze buzzi bo bannaffe bali abalala olunaku lwabadde luliko pata emmeka bali tebaadaaze kati anti nange nsaasira nze ng'omusomesa ŋŋamba nti mutunuulire akaaganya akaliwo tuwambe kuba obufumbo bw'ennaku zino kwebeereramu bukodyo sina bukodyo bwokka n'obwongo bwo kati budda mu bufumbo famire n'ebeeramu gwe n'obeeramu afumbirwa bannyoko ne babeeramu kubanga obufumbo bwa mida luli twayogera ku bufumbo nga tulina buli bwe twali twekoonyeeko kati tuli ku bwona omwana omuwala bujjidde mu budde bwe bumu noono n'awamba naye obufumbo bwange bugasa abantu abalala abawerako era ndooza wano weŋŋambira abazadde abazaala abaana baabwe baddemu balaavinga abaana bataato bannyina abalungi baddemu bafeeyo nnyo ku kugaba bannyinaabwe nnyo ne bataata bafeeyo nnyo ku kufumbiza abaana baabwe ab'obuwala kati awo ekibuuzo wekigira senga omuwala ye akoze ekyo kati ye omwami akuddiza atya omuwala asuubire ki in return no omuwala amaze okukolera omwami we nga bw'obagambye okuwamba awambye agezezzaako buli kimu naye abaami abamu tasiimye avudde era tasiimye kati ye omuwala abaza atya omuzannyo okusigala nti naye asobola okuba ngaddizibwa bino ebintu byonna tetubikola abatusiime
kyokolera okusima togenda kukola ano mu nsi kintu n'eki ekyo kijje ku nze buli kintu tukola ku lwa sipiriti ya Mukama Katonda Katonda gwe tutalaba ne gwe tusinzira gwe tusaba buli kimu ekitalina kokobereze buli muntu n'atema amakubo nze buli ddiini njirabanga kkubo eri kutuuse wa Katonda oba okiwulira gwokolerera Katonda asobola okutunda mu mmeeme eyo naga nti olaba Grace agenze n'awamba omwami alabika ali mu bwetaavu ono gwawambye bwanafuwa n'amusitulayo omulungi n'amuleeta buli kintu kye tukola muno mu nsi bayiza we kino ekintu kye tukola nga bulanange kyange nkifunyemu ebirungi bingi tokolerera muntu akusasule tinkole ali abakyala ekisinza otulemya okukola kwegga nti omwami wange bwe nakola ekyo teyasiima tokolera omwami olumala nga banoba tokolera omwami weekolerere ate kino ekintu okunoba nze njagala nga kati nfuna omukisa mungi nnyo mu bifo bingi bayita mu misomo mujje nti ngenda kunoba mu mbuuze ngenda kunoba nga tonnanoba nkutegekereko bw'onoba tulina Ssenga Hamida agenda mu maaso n'okutunnyonnyola kati ate atuzizza mu nsonga z'okunoba era ng'abawala bangi n'abakyala bangi nnyo kogase n'abaami eriyo n'abaami abanoba Ssenga sooka olutangazeemu tukubira ettooki omuwala anoba oba omukyala anoba atya nga tetunagenda kuno waliwo ke tubuuse twali twogera wali nti omwami n'atasiima bannange omwami ne bw'aba tasiimye kolera Katonda abaami abantu betukolera ebintu ebingi bakula tebabirabangako ebintu n'ebimu tebirina ansa zaabyo tukyayiiya njiiye n'enneebaza yaabyo teriiwo wano kakati bw'aba teyeebazizza gwe toggwamu maanyi genda mu maaso n'okukola ki n'okukola togamba mwami wange teyasiimye genda mu maaso n'okukola manyi ekisinza okubonyaabonya abakyala n'abaana abawala n'abakyala abafumbo abali mu bufumbo n'ayagala omwagalwa mu ngeri yonna n'atanyega nti asigala wansi kibadde kyali kirabika bubi kyekyali ekituufu ku baami abaali balina obudde obungi olwaleero abaami balina obudde butono naawe bw'oba oyina kye weetaaga nsuubira ekikusazaawo nti kanjagala ono bw'onaabanga ndi kye weetaaga ng'omubuulira kati ono gwe twogerako kojja gwe yafumbiddwa alimu byonna abimanyi era tasobola kunenya omuwala oyo nti lwaki yamukoze ekyo kubanga yasisinkanye omumanyi nsuubira ye kuyiiya magezi ono Grace Kani yalaze obumanyi ye yalaze yawambye n'awamba omutima gw'omuntu oba naagusobola oba taagusobole mukazi wattu yasazewo n'awamba olw'ebyo bye yabaze naga nti bwe mufuna Grace Kani abadde n'ekibalo kye kyensuubira nti katumusabire Mukama akimubalire naye ono gwe yawambye yensonga yalina okunoonya bwagalangatanya akagayama abaganda balina olugero bagamba akagayama gwe kegamanyi engeri gye kakyusaamu amaggwa mu kamwa akagagaaya kati kojja kitonsa ekyo kyalimu yalina okumanya bwakyusa kubanga ekirungi mukugwa amanyi kati omupiira guli mu maaso ge simuwagira nnyo nti oba nandiwagidde obwamalaaya bw'abaami ate tetusobola kugamba nti abalala abalaba batandikire ku ebyo bagende bawamba abaami mulimu omwami gwe tulaba nga ye tayagala bya sobbiizi era oli naye yazze ku sereebo ebyo byakolerera ye kumulaba neggwe ali eyo atali Grace Kani togeza ku musajja mulala ojja kigwako mulimu omuntu nga ye tayagala mulaba nga bwe butondo bwe mu lulimi lw'ekivuka ennaku zino nga tayagala mulabisa nga bwe bubumbwa bwe naye ekyo bwe kibeerawo ng'ono gwe balabisizza yo naye omulimu gwali mu kwerabisa gusasulira ne ssente bamulabe yamanyi bw'anaakyusa amaggwa ng'agaaya nze ku lwange ng'omusomesa omukugu ngamba nti mu ekyo amanye bw'agakyusa amaggwa kuba tetusuubira muntu kuyaayaana n'omuyiwa aye tetusuubira bantu kukozesa kkubo Grace mwe yayitidde nange ndiyitemu buli muntu alina lwaki ayitaawo naye nze kyensaba nti bonna omwami n'omukyala Mukama akibabalire
subscribinga osobole okubeera nga onyumirwa Ssenga Hamida ebiseera byonna eby'obulamu bwe bisigale nga bitangaavu, amaka gasigale nga naawe walaayi omwami akomayo waka n'ogamba nti omusajja divorce nyongera okutegeeza nti ensonga z'amaka itake wa Ssenga Hamida akubuulirireko naye abakyala Sonko ono si mulungi nnyo. Ssenga Hamida, tubaleka tuli ku kyakunoba. Ekyokunoba kino nze mpise nnyo abantu nakati abatulaba kati ng'obadde onoba obufumbo bw'ekikula kyonna kuba waliwo abalina obufumbo bw'abaami bali ku kyeyo bali wano. Waliwo ayina ng'omwami akolera Kampala omukyala akolera ggulu. Waliwo abayina ng'akeera 12 mu ttawuni addayo 12 ez'ekiro. Obw'enjawulo zonna nze gamba nti ng'otuusizza obbuno bamuwandisoose ne weebuuza ku mukugu n'ojja n'ogamba Ssenga Hamida ngenda kunoba. Nenkubuuza ekikunobya kiki. Ebiseera ebisinga tunoba lwa butamanya. Era n'ensobi ezisinza okutunobya mu bufumbo tuzikozesa butamanya. Nti abakyala batono nnyo abagenda ne bagamba omwami we wadde asula naye mu nnyumba n'amugamba kati njagala kino. Bo bamanya abaami be balina okugambako nti njagala. Kati naye bw'ategeera nti waliyo abakazi abasobola okugambako gw'ogaanye naye n'agaana. N'osanga nga n'oyo ali mu kunoba. Kubanga omwami tamunyega kumala mwezi ku mwezi kugunne waago. N'omubuuza gwe bw'onyega omwami wo wamunyega n'agaana okulya. Naga bwe munyega alya naye nange nakikoowa njagalako bannyege. Kakati nga n'ekigambo ekyokugamba omwami we nti mwami wadde nkunyega ne tulya. Naye nze ekyokunyega okulya nze ate kimmalako apatayiti y'okulya. Takikolanga. Ye anyega bunyezi bbaawe ate anyiiga yekka. Oba okitegere kyegamba kati oyo naye n'anoba. Naddira gaapu eri ejjudde y'abanobya abangi naye neyeenyiga omwo. Kyokka bw'ava ew'omwami we kumbe ebintu bye bimu ebimugobya ew'omwami. Bye yalemeddwa okukolera bbaawe abeereyo ate byakolera gy'alaze. Kyobutolanga nze gamba nti bw'oba onoba bwe mutulaba ku gino emikutu mutukozese tube mikwano gyammwe. Nze ngamba abantu nti muteekamu akasente si ke kanje nnyo naye ne tuteekamu akasente nange ntambule ali naawe otambule tulabe nga tutambuza ekigenda mu maaso. Naye ensangi zino abantu bo bafumbirwa ba kibogwe. Wali kye twadde twogera ti famire temanya kyefunamu. Famire bwe tamanya kyefunamu abantu abalala bano abafamire ne batamanya kye bafunamu. Gwafumbiddwa n'otamanya kyofunamu. Kati ekyo kye kiwadde ba Ssenga Hamida emirimu. Titutegedde nnyo tikumbi buli muntu n'okulya kwennyini mu nnyumba g'abafumbo batwetaaga. Okulya obuli. Omukyala ayagala omwami nga mulamu. Naye ng'emmere gy'afumba okuwa omwagalwa we tewabulamu bbaawe kukozesa mwami mulamu. Emmere embi nnyo. Emuzza mabega. Nga caayi obukyayi gwafumba tawa mwami we kudda obudde bukyali anywe caayi. Senga okimanyi eri abafumba caayi omukalu ng'anyuma okunywa leero n'abafumba caayi omukalu naye nga mubi nnyo. Kakati olaba ntera okugeza tuyinza okuba nga caayi omuntu alaba tamutegedde. Ne tugeze eki nti bw'onywa caayi omujaaja mulungi. Tulina minti, tulina obukoola bw'ennimu, tulina omudalasini. Naye buli kiyitibwa ekikoola kyonna bw'okiteeka ku caayi ng'akyesera ne kyesererako kifuuka ddagala. Caayi aba tawooma. Kyokka nga bano bamaama bayingira obufumbo balunga ebirungo by'abaagalwa be. Tebayina yali ababuulidde nti teekako bitono, biteekeko ng'ayidde, biteeke mu tipoti tobiteeka mu fulasika. Kwegamba ogenda okulabya ng'omwami ewakaawe talina kunywayo caayi alina kufuna akafo w'atuula n'anywanga caayi naye ng'eka tewali caayi. Be bantu b'obufumbo be tubuulira bawambe. Nga mu caayi yalemererwa okuwamba bbaawe omutima. Emmere. Bw'atuuka ku mmere. Emmere eno za bika bingi. Waliwo eno emmere gye mulya ne bbaawe ekyekiro. Ekyekiro kyo kifu nnyo. Ekyeggulo.
abaana bakuba amatooke omulawo senga bannange guli awo wansi awo abaana bagoya amatooke nogawana oba kawunga bakuba amatooke omulawo nti byonna babikoza butamanya emmere y'omulawo eyina bweyingira eno mu bwongo ffe nze mpulira endwaza kamunguluze emmere y'omulawo kyokka oyo ye mukyalo omufumbo ali mu maka agoya mmere effe tulwaziza kamunguluze nze nga ndi mukazi ne kati saasira omwami agirya n'olwekyo kintu bufumbo nga tonnawamba ng'oli gwe twatandikiddeko sooka onoonye ebiwamba omutima gw'omusajja mu bulamba olyoke oyingire we batuweera ssente awo we batuweera ssente kyekikusasuza okoze eki buli mukazi yenna ayingira omukwano ayagala ssente naye we bakuweera ssente okozeewo otya nze mbeewuunya abakazi ne banoonya ssente naye nga ate waamidda bayitawo misinde kuba yeesosi y'okunoonya ssente omukazi bamusasula kisenge kiramu lwankubadde ng'abantu tebeenyooma baami na bakyala omwami agamba nti nze ekisenge kiramu kati baabaami mukama bw'abayamba n'akufunisa olubuto oyo naye naawe anywerawo ku tuzzi n'agatoli lubuto togenda kuzaala naye nga obulwadde obuli eyo entungoggobe nga wakyamu olwekyo misahandisaamu obufumbo buno abatulaba abali naffe olwaleero kino ekintu kye tukola ffe kati kye twatandise kye tukola kati tetukikola kuwangula tetukisikiramu muguwa naye tugamba gwe abadde anoba kati sooka weetunulemu nnyo ono byotya toyisiŋŋanya n'omukisa senga sooka okonewaawo okuyisiŋŋanya n'omukisa eri anoba naye ng'agenda yisiŋŋanya n'omukisa tulambululiremu awo anoba naye ng'ayisiŋŋanya na mukisa gwe tuyita okuyisiŋŋanya n'omukisa gwe guno nti waliwo omukyala bangi abaami bammwe babadde batwala abaana ku masomero n'akuwa ssente za school fees nga kubulako ntono oba 5,000 oba emeka oba obudde madaamu ne bakuwa ssente empitirivu zonna ng'omwami abiguze n'omukubira kyakuwadde ssente z'amafuta gatwala mwana ku ssomero bw'anyiiga omwami ono n'anyiiga n'agamba midda talinaamu ssente zisobola kusitula mwana we n'amutwala ku ssomero singa mbadde siriiwo mwami n'aganza omukazi mmumaze sikyalina gye nneeyongera naye gwe naawe omukazi n'okyankalana n'ogamba nti ayinza atya okumpa abaana oba ngobangobe yampadde abaana ssente ne zitaggwayo nze yadde ayagala nzisa baani naye nga buli 12 okeera kukola mu budde bw'omwami wo mwokolera mu budde bw'abaana bo mwokolera naye bba abaana bo n'omwami wo bwokolera tosobola bateekamu 10,000 oba 2 toyina bajeti yonna omukyala gy'ogamba mwami wo nti obanga mwami wange abaana bawummudde kansiikeyo obuberenge buno obuntu oba amawogola oba buddadiizi omwami n'atuuka okuza abaana ku masomero n'asanga nga mami alinawo ddadiizi n'alinda kusiima mwagalwa we ekisembayo kati gwe bw'onobera wano oyisiŋŋanyiza n'omukisa okiwulira ayi n'ekirala bw'ogamba nti bbaawo omuyombi manya boonyumiza emboozi eyo tandika obbabuuka kuba yayombyerwa kuba totufunye transport yayombyerwa 10,000 egibulamu lwayombyerwa kutwala abaana nga teyakuwadde limu n'otabagiteekako naye nga gwe omwami waakuyombesa okeera kukola buli ku makya senga omukyala anoba n'ayanika omwami n'ayanika obuzina bw'omwami we oba ne beeyanika ku bombi ani asinga okufiirwa buli lw'owangala oba buli lw'oyingira n'omwami mu luumu ne mutuuka mu kisenge n'ofuluma buli kintu ky'oyanika naawe oba weeyanikiddemu buli kyogerwa naawe oba weetaddemu ne bw'ogamba teyanyuma nga gy'oyagala okwanika naffe nze ali eno ng'omusomesa mbuuza
nti gwe wandimunyumisizza oyinza okuba nga gwe wali kozi y'oli obutanyuma. Tewali bizibu bya maka, buli omwami oba yayanika oba mukyala abo bombi baba beeyanise, tekuba wiina. Waliwo omukyala eyanyumiza eyali aŋŋamba naŋŋamba kye twali twogerako naŋŋamba okunoba naye ng'ekyo ky'ogambye onoba n'oyisiŋŋanya n'omukisa nti abamu abakyala bafuna chance ne bafuna abasajja nga bagagga naye nga ye tayina nnyo. Kaakati singa njagala ontangaaze oyo bw'aba anoba muwa akakodyo anoba atya? Abantu bensinga okwetaaga ewange ennyo ne mbagamba temuweta n'amakoona be bakyala abalina abaami abagagga. Abakyala abo baba n'abaami bagagga nga bwe muwulira, naye ebiseera ebisinga tebaba na nkwata y'abaami bagagga. Tebamanyi omwami omugagga yeetaaga kulaba ki, tebaba nabyo. Tebaba na mpuliziganya etoniwa nnyo wakati w'omukazi omugagga. Olaba empuliziganya eggwa wakati w'omukazi omugagga n'omwami omugagga, naye omugagga ng'ate omukazi si mugagga, empuliziganya tebaawo. N'olwekyo buli mukazi ng'alina mwami we mugagga asooka najja, olaba ne bw'oba wamufumbirwa mwavu kati andisaamu tukulina wano n'ofuuka mugagga. Bwe mba nga nze mukyala wo nandizeeyo nenfuna ow'omukugu nogase ng'amidde omwami wange mugagga n'onnyonnyonnyola byonna nenkuga tulina mukwata bwetu tulina mukwata bwetu tulina mukwata bwe gwe n'obeera nga mu paati akagapu akabeera mu bugagga omukyala waayingira. Naye bino bye mulowooza nti olw'okuba omwami mugagga gwe mukyala wo ow'omumaka ogenda kusalawo kyenkanyi n'anoonya ssente naawe gwe bazireetera, tekiriiyo mu nsi. Olw'okuba omwami mugagga gwe mukyala wo gwe omukyala we yennyini ow'ewaka ogenda kusalawo kyenkanyi n'oli omwami omugagga, mu nsi tekiriiyo. Omwami wo bw'amala okufuuka omugagga aba afuuse muntu w'abangi, ava mu mikono gyo ng'olaba olunaku lwe mufuna ssente. Kati wamala okuva mu mikono gyo olina okunoonya naawe nga bw'olaba basekutale bakashiya abaani, naawe omukyala w'omumaka olina okunoonya obudde n'okusaba obudde bwo obw'ekiro bw'adda akawungeezi bwe buba butuuse bubeeremu essaawa zo oba 2 oba 1, naawe otandika obuseetinga. Naye omukyala ajja nafumbira omwami mugagga n'akikiririzaamu, famire nekkiririzaamu. Kakati ku lusegere w'amadaamu oba ku lusegere lw'omwami ne kubaako ng'abatera okusooka ku lugo munda baba babbi. Ndoza munansonyiwa andisa mubonjogeza kinene. Senga kyekyo bano abakunyulakunyulako abakunyulakunyulako emabbali. Kati bo buli budde baagala nsasagge bo bafune kye basikamu. Kati omwami ono omukyala yafumbira omwami omugagga yabeera mumativu nnyo. Simanyi abakyala obumativu gye babujja ng'ate si be bali museefu, aba mumativu nnyo. N'ayagala atowe oda n'agamba ng'omwami wano neerabidde, wano wali mu bwavu nga tusula kakeeka akamu, n'atandika okulangira. Ekyo kye kisinza okumalawo obufumbo, abantu ne bayisiŋŋanya n'emikisa gyabwe eminene nnyo. Omukisa guli eno ye ali mu wanuwe, omukisa gudde eno naye adde eno. Ekyo kikuse nnyo obufumbo, kingi na nnyo. Tebaagala bami tebetwagala tulangira. Teri muntu yandyagadde mulangira, naye abakyala b'omu maka balina okuyiga be bakwata omugagga. Nga kati bwe ŋŋamba abaami, nammwe mulina okusoma be bakwata omukyala omugagga. Omukyala bw'amala okugaggawala aba avudde mu ba bulijjo, aba afuuse special. Wanjawulo. Eba ekyuse, aba wanjawulo. Kuba ffe tetwakolebwa nnyo, tukolebwa tuzaalibwa mu famire engagga. Era wano waffe mu Buganda abaava okuwasa mu bagagga kisaanyizaawo famire ennene nnyo nnyingi ezaali ennungi. Abaavu okuwasa mu bagagga olw'obutabaako mugigi gupima nti ono yandiwasizza wano, ono n'awasa wano, ono n'awasa wano. Si kibi omwavu awasa mu bagagga, naye oba oteekwa kuba nga weesaddaase nnyo. Naye ate bw'awasa mu bagagga alwanagana ne mukyala we okumutemyamu akatundu mu ttaka ly'omunene gye yawasa. Era ffe abaana abawala ffe tusinza okwonoona, okusaanyawo wano ebika bya Buganda tetubirabyeko, n'endya ennene tuziggyeewo.
bufumbo bwebwo kwe kuyisiŋŋanya n'omukisa kw'eggambye nti omwami ajja n'akusomera bw'amala okutunza ekibanja kya kitaawe ekiri mu makkati oluusi kyekiriko n'ekiggwa n'amala okukwata ssente bw'amala okukwata ssente afuuka mugagga musekamu ennaku ntono ng'azirina bwe wayita ennaku eziddirira abatakyakwetaaga ofuusa alangira kuba otera omuga ssente natunda kibanja kya kitange n'awulikirira ddala ng'alina okukugoba aleete atamanyiiko nti obugagga bw'alina kyali kibanja kya taata wa Hamida. Awo omaze okuyisiŋŋanya n'omukisa so singa wajja n'obuuze gye ndi nandigambye totemamu kibanja kya kitaawo bw'oba oyagala ssente mwannyoko omu abaweeyo akatono mugende mukagatte ne beziba nnusu 5 zifuuka 10 kakati osobole okusigala nga n'abaana bo boozadde bali baw'amaanyi mu ttaka liri erya famire naye kati olwaleero abaana b'abantu abaali abanene ennyo bakwewuunyisa be bamasikiini abawedde babulamu katono okutuuka kuyimirira ku kkubo n'obubbo oba tugambe nti senga bakitaabwe oba bajjajja baabwe amanene bagakozesa kusaba ssente tugambe nti omwavu abala nnyo omwana nga mwavu obwongo buba bukola nnyo okusinga kuba omwana azaaliddwa nga mugagga ebintu ebimu omwana nga mwavu obwongo buba bukola yes ffe twazaalibwa tuli baavu nti oli ebintu ebizimba obwongo abagagga batono abali ebintu ebibazimba obwongo twagaye nti obufumbo bulimu okulya kw'abaana abato tebalya bintu bibazimba bwongo abaana b'abagagga bonna babawa ebintu nga tebabimanyi n'amannya kati baba boonoonese naye bantu basanyufu era wano ojja kulaba leero ku luno guno bajja kunvuma bajja kuwulira nga njogedde bubi so omwana w'omwavu omugamba ako kanyenye enkule ako katunda eyo nnaanaasi ekyo kino oyo kyetutumula oyo ezo ndaggu kati nze lwalo ne bwonnyimirizaawo olw'okuba nazaalibwa mu baavu nsobola okumenya ebyo byokka bimmala okuba nga nze amidda ssente ze ndya nzifuna nzigambye nze nga nayogedde muti gumu bwe guti era wano tujjanga kufunayo omukisa twogereyo omuti gumu ogw'eddagala ogumu nga bagulaba kibala ng'ate eddagala ngusomese ojja kulaba nga omwana w'omugagga n'ow'omwavu ow'omugagga ne bw'osula oyogera ssere doodo bwongo bwa mwana n'obufunza ye buli kyalaba agamba greens abula greens kyetusimba nga greens ne pasikalamu mwali ekitegeeza ye bw'afuluma ajja kulya pasikalamu kakati awo waliwo okufunda kw'obwongo senga Hamida akugamba go omuwala senga omuwala yeetaaga okumubuulirira eri abawala abamu abalaba clips zino nga bw'ogambye nti omuwala bw'afunamu ssente oba ng'alina ku ssente abawanjawulo eriyo oyo ng'alinamu akasente naye ng'ayagala okubeera ow'enjawulo agamba sisobola genda mu lwokaano lw'abantu mbu senga mbuulirire ayagala senga special order akuyite senga ewaka senga ogenda ewaka nsobola okgenda ewaka nga nfunye abankuumako naye kiba kya ssente ziwerako kati naye asobola okujja wendi kuba wonnina obukuumi bwawo bwombulina najja wendi n'abalala babasasudde bulungi nfuna nkuumako tambula n'abantu sitambula omu ensi egenze eyonooneka nnyo ogenda maka g'omuntu ogenda n'omuntu ate era si kyekirungi ogenda mu kubanga nze bwe ntuuka mu maka ndaba ebintu bingi nnyo okusinga kuba kati amaka bansasula nenga gendamu ogalaba naddala balina abaami abayomba amaka gatabuse bayomba okufa nga gendamu nenga tunuulira nga entebe zafuuka luyombo omukubo waayita omuddo gwafuuka luyombo n'ebirala naye ng'omuntu alaba bino nga yeetaaga Hamida nze mbeerawo essaawa yonna onkubira ne tutegeeregana ne tugenda ne tutula mu maka ne tugatunulamu situnulamu gafudde nabawa kyendi najja okusookera ddala nga ndi wano Mmengo olugero lwange lwali nti najja okwogera n'abayina essanyu lye mmanyi nti essanyu teribaawo buli lunaku naye ng'abayina essanyu baliyina nnyo nga terikosa abataliyina naye ngamba kangende nnyamba abo tugabanye essanyu libeere lya lubeerera lireme kuba ssanyu lya lunaku lumu nenzijirira abaali balina ennaku nga tebalina be bagabana nabo omuntu ow'okusatu gwe najjirira yoyo anoonya obulamu bwo obw'omu maaso olengera otya mu maaso n'ojjawo kakateni n'olengera mu maaso kati ng'ono omwana Grace alina by'ayagala byetaaga kuteekamu ye yalengedde mu maaso gw'alaba ali wano oyomba yefudde wa layisi biki oyambye b'oyambye bambi mulimu n'abalumwa omwami oyo tosobola kuŋŋamba nti talinaayo muntu
mukyala. Era be basinze okugamba alina mukyala we nze sobola yingira bufumbo bw'omukyala mulala lwaki yabikoze rerere bingi. Manyi wano waliwo ekintu tekinyuma bulungi naye ng'oluusi ntera okyogerako kinyiiza n'abantu bangi. Olwaleero nnamba y'abakazi mpitirivu. Nze nsiiba ngenda ku makyaki, sigenda munda kusaba era tebandaba. Ngenda makyaki ago gonna, wano nagenda ku ya neighbour eya mwami Kakande. Nyina eyange ow'omuliraano ennyo bwe tweriraanye omusumba Tomu ate mugerwa ate ayogera ku maka nga nze mwagala nnyo. N'abalala bonna bano Bakakande mbaagala nnyo abaami abo. Naye nnamba y'abakazi yesinga ey'abasajja obungi. Nnamba nnyingi. Oyinza okusanga nga si kyekituufu Mukama yakola Adamu ne Kaawa babiri. Naye tudde olwaleero embeera bwetambudde. Omukyala anaba ayagala, waliyo omukyala ayagala okuzaala nga tayagala obufumbo. Olw'ensonga ze simanyi. Ayagala kuzaala mwana naye ng'obufumbo tabwagala. N'ebirala ojja kwesanga nga buli ddiini ekisumuzo kyekutte kigivudde mu ngalo. Ti olwa nnamba y'abavubuka abo abasajja abasalawo okuwasa omukazi abeere naye waka ekituufu batono nnyo. Kiwadde abalala ebbeetu abagezigezi ne beeyiiya. Kati abaana ojja n'obasanga nga talina bufumbo bw'atya kuyingiramu. Aye n'abaana ab'obulenzi nabo ne babeera n'omutima ogwa kireebereebe bwe bati. Ne bwafuna omuntu tateekawo kabonero kagaana mulala kuyingirawo. Ab'obubonero babaalagawa. Baasibanga obubonero bbaawo n'ababbaawo yennyini kamube mukalikya kawabewa. Tebukyaliwo. Kati buli muntu omwami abeerawo awo nga naye alinga anoonya. Kati kiwa ebbeetu buli mukyalo ogenda nga yeenyiga ku mwami. Ndozaawo ekyo ekintu si kya mida yekka naye ky'abantu kubanga nze ŋŋamba abantu abandaba kati ti oba oli mukulu wa ddiini oba oli mukulembeze ku kyalo oba oli mukulembeze mu kintu kyonna ekyenjawulo amida omwetaaga. Tutuule wansi mweyo eriya w'oli mwolwo olujja mwotudde mwaga amaka mwosula tutereezaawo. Okay, awo wennyini senga wenjagalira tubeere nga atuwunzika sooka obawo ennamba then nkubuuza ekibuuzo ekisemba. Ennamba ya Ssenga Hamida eri 0772 88 87 79 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79. Abanjagala abasinga nembeera Nalumunye wali bw'otuuka kuli Brown supermarket ababooda abali awo waliwo akatale ka Valeria wali mubuuze ngenda wa Ssenga Hamida. N'ebiseera ebisinga mbagamba kiba kirungi n'onkubirako kuba naano wondaba ndi wano ku Bulange era kati ewaka siriiyo newadde nga naatera okuddayo sibaayo. Soka nakubirako n'akubuza senga gy'oli. Ankubiddeko abamutuufu nnyo kyokka n'atambudde okutandika n'essaawa 6 n'ogenda bugenzi Nalumunye naawe nkwaniriza kubanga mba gyenzira. Senga waliwo yambuziza ekibuuzo n'aŋŋamba bw'obanga osibula ng'ozzeemu okulaba senga mumbuuliza ekibuuzo kino. Eriyo abakyala abakuba abaami ewaka eyo naye ng'abaami basirika. Kituufu abaami abamu beetaaga okkubamu. Ekyo ne bw'aba tobuuzizza tebeetaaga kkuba naye abaami babonyeebonye nnyo. Mu kyasa kino mu kuwaana abakyalo b'abaana ab'obuwala abaami babonaaboneddemu nnyo kubanga abawala bano buli lw'oyita omukyala akaaba ate mwe mumanyi akaaba yaba mu bizibu naye abamu bakaaba lw'akatemba. Abaami babonaabona nnyo kyova olaba ŋŋamba nti omusomo ndowooza ogunaddako tubuulirire baami bokka. Twogere n'abaami ensonga zaabwe ezibaluma ne bye bayiseemu ebibi kuba nabyo mbimanyi bye tuba tubaako musomo mulamba tulabe kye tunajjamu. Naawe alina omwami abakyala bakuba abaami yes babakuba ali omwami omukyala asinga omukazi amaanyi. Nze nnyina nange bawala bange teri muntu amukuba nga mwana muwala naye nga tomukuba kobe musajja otya nga okuba. Kati bw'abanga takosezza talanta ya bukakkamu ng'omukazi ebbalwana babakuba mwami n'agalamira awo ne bamukuba nga yakowa omukuba buli wamu awulira ng'awunga. Gye bali nze Wamida kintu ekitaliyo sikimanyi sina kye sinalaba. Abaami bajja ne bagamba senga nze omukyala ankuba. Akuba yaloopa ate omukazi akuba yaloopa era oluusi abamu abaami mbalabye nako
n'agamba Mida bw'ogobawo onaakuba n'agamba omukazi yampitirirako ekisooka bamaama bange tebamwagala famire yange temwagala bamuŋŋamba muveeko buli budda nkuba n'agamba nti nnyoko taddamu nammanyiira kuba abafamire balaba nga gwoleese tomusobola naye nga abakubwa gye bali si kituufu naye weekiri. Celebrity Track kwe mukutu gwoli osobola okubeera ng'osubscribinga Senga Hamida ajja kubeera ngawo nagambye buli week so ng'oba oyagala ng'oli fani wa Senga Hamida ng'omwagala nnyo byayogera ng'oyagala okutegeera embeera y'obufumbo just subscribing wansi awo tekko n'akadde so that Senga Hamida wagwirangayo nagambye buli week tujja kuba tukuteeranga episode emwemu making sure nti obaako nekyoyiga ku Senga Hamida so just subscribe so that wetusuulirayo essimu yo okuwaaka communication nekutegeeza nti kati waliwo clip eguddeyo obeere ng'ate ogenda mu maaso n'okunyumirwa. Senga tumira ku bantu tusiibule tuve wano. Abagalwa bange abalungi mwena batumidde beesinga okutumira nti gwe atandika omukwano togutandikira mu banno bye bakoze gutandike lulwo ate nentumira nnyo abali mu bufumbo gwe abadde atulaba kati oba gwe katuuseeko ng'oli mu kusiba bintu okaaba onoba tonoba sooka onnoonye tonoba ayi nentumira n'abaami abeetulisizaako bbomu n'owasa omukazi gw'otasobola kuwa kiragiro kyonna n'akola. Mbagamba bannange abaami mwebeereremu omukyala ayitibwa mukyala we alina okuba nga akuwa amatu n'akuwulira bw'aba takuwulira era bw'aba takola by'oyagala gwe omwami kijje kunze tegeera takwagala bw'aba awulira akwagala akole by'oyagala amubeeko bye mukkiriziganya nabyo akuwa amatu. Tetusobola kuzimba ggwanga line watali mpuliziganya tetusobola dizimba ate tojja kukola Amida byakola Amida ebigambo ebikola obufumbo bifaanagana naye ebiva mu bigambo ebifaanagana by'obufumbo bw'abantu teri bufumbo bufaanagana na bwa muntu n'olwekyo gwalaba bino baawulira weebeereremu teri bufumbo bufaanagana na bwa muntu tobuukira munno waakoze eki wabuukidde wabulamu ebyo byonna byolaba ne byetwogera gwe jjamu ekikufuula ye ggwe nga kiri unique nnyo nakyo kitusanyuse nze byange byebyo mbagaliza bulamu bulungi. Bongera akanamba Senga 0772 488 779 0772 48 87 79 0772 48 0701 48 87 79. Dubai, Abu Dhabi, Qatar, abali Oman, abali Turkey, abali Sweden, abali mu New York, USA, abali UK, abali London, Birmingham, ne Europe yonna yonna okutwaliza wambambi mwebale nnyo. Ne Canada, Toronto bane mwebale nnyo kulaba mwebale nnyo kwagala nsi yammwe n'okubanga ate mufuna obudde ne mulaba kubifa mu nsi yammwe n'okwagaliza ensi yammwe ebirungi. Alan Cruz gemanya ku Facebook oba mfuna bulungi nnyo Instagram official Alan Cruz ate enamba ya WhatsApp gyolabaawo ye ya producer wa share mamita Musambaganyi Divorce singa oba yagadde obuyambi bwonna osobola okubanga okozesa WhatsApp namba eyo n'obanga omukubirako asobola okubanga akutuusa ku byonna by'oyagala. Alan Cruz Celebrity Track Facebook kwetuli bulungi nnyo ne Instagram Celebrity Track. Ku kamera kubaako mwana mlenzi Divorce Matovu ate n'ebifaananyi ya bisalasala Divorce Matovu. Ku Facebook omunoonyaako Divorce Matovu bwe mba nkubuuza ate bw'otuuka ku oyo oba ontuuseeko bulungi nnyo. Essaawa n'ennyinyi we njagala okugamba nti muvubuka munnange kiki kyokola ekyenjawulo ekikufuula ow'enjawulo nga kikyo nga gwe omuntu kyoba olowoozaako ke kalowoozi ke nsobola okuba nga nkulekera essaawa zino kikyokola ekyenjawulo ekikufuula ow'enjawulo nga kikyo nga gwe omuntu va ku bino ebirala gy'okola ku mulimu naye kyekifuula ow'enjawulo. Alan Cruz is my name. I sign out. Have a blessed day. Bye bye. Celebrity Track. Subscribe.